Kama ebyettiisa tetukyabitya, tubumbudde ekiwummulo. Weebale Katonda ayinza byonna okutuleta mu ssinzizo lino. Abannaboolye baazimba okuweerezanga n'okusinza. Jangu Katonda ayinza byonna wemale emitima gyaffe oyogere naffe kubanga otumanyi gye tuvudde era gye tuli kati. Yogera naffe ebigambo byo biyise mu kamwa kange kubanga sirina byange. Okkirize bamalayika abo bamamire ekkanisa eno oyogere na buli kinoomu. Tuve wano Katonda waffe nga tujjukidde gye twava. Weebale mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina nga ntono. Mukama yeebazibwe. Muli balungi? Muli bulungi? Amaanyi gammwe gaalagawa? Oluganda luno ndwogera ndwegendereza kuba si lwange. Olwekyo munsaasiranga bwe ndumenya. I am from Bugisu. Tugenda kulwogera nga neegendereza. Kabaka alema okukola ki? Okunyiiga. Ate kabaka bw'anyiiga. Mukama yeebazibwe, Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Ssaalongo Mubeezi Noah lye linnya lyange. Olw'ekisa kya Katonda ndi musumba mu dayasisi y'e Bukedi. I am from Bukedi Diocese. Nzize kulaba musumba ono ampita mutoowe. Etaliiwo omusumba Kyobe ampita mutoowe. Naye nga mutoowe mulabye ng'akula. Ng'ali mubuulizi ng'amulaba. Yabeera e Lugazi, is it Luzira? Luzira ng'amulaba. Agize n'andeetako na wano. Mukama yeebazibwe. Mwebale okumukuuma. Bino tebaada. Mwebale okumukuuma, they don't respond. Amiina. Ndi musomesa w'abaana abato n'abakulu. Ate ndi mubuulizi w'enjiri. Nolwekyo Mukama andeese wano okwogerako nammwe. Amiina. Saara amanyi nti ndi wano. Mukyala wange Naalongo Saara ali Mbaale amanyi nti ndi wano. Tulina abaana 6 abasinze okuzaala abaana abangi. Wali asinga abaana wano? Kama akuba omukisa. Mmwe abalala muzaale nammwe abaana mujjuze ensi. Kakati Oluganda okubanga si lwange sigenda kululwako nnyo. I may spoil the language. Waliyo oluyimba lwenjagala mu Luganda olugamba baluyimbyeko wano nti bwenzijjukira eyo gye nakola ki? Gyeyanzijja. Ne ndyoka nkola ki? Ne nfukamira wansi. Nkutende nkusinze. Omuyimbi yategeera gye yava. Waliyo gye tuvudde. Bw'otunuulira emabega gye wava
oba gy'ovudde okufukamira n'ogamba Mukama kituufu weebale. Abamu yatujja wala nze yanzijja eyo Bugisu eyo omuvubuka omugisu ng'agaanye okusoma mbudde ne mu masomero nziruse ngenze Kenya njagala kukola ate nga mbudde mu P7 kati oyinza okuba ekifaananyi mirimu gye nali njagala okukola. Embeera house boy emyaka egyawerako nga 3 ne banoonya nga tebamanyi wendi naye Mukama ow'ekisa n'ankomyawo bakadde bange ne bansonyiwa ne banzizaayo mu ssomero. Baatuzaala abaana bangi mu maka agaalimu bamaama 4 nga twali 19 naye Mukama n'atukwatira ekisa ne batusomesa naye nga twakula nga balirwana nga baki waliyo amaka ago agabeera with a lot of confusion and that's how we grew. Naye Mukama mu maka omwo n'ajjamu omumwawule y'ono ayogera naamu. Kyenvudde njagadde naamwe mukube ekifaananyi eyo gye muvudde wa omanyi gy'ovudde do you know where you have come from? Kuba ekifaananyi olabe eyo gy'ovudde kakati oliwa. Oluusi tetunatuuka omunanka agamba nti we are not where we used to be. Tetuli we twali naye kakati tuli walala tutambuddeko. So bw'okuba ekifaananyi n'olaba emabega gy'ovudde you bow before the Lord n'ofukamira n'omusinza. Oli omuyimbi omulala kyeyava agamba yo gye nvudde kibadde kisa kye n'eyo gye tugenda alikola ki? Alibeerayo. Eyo gy'ovudde abadde Katonda n'eyo gy'ogenda akola ki? Yakubeera oyo. Amiina. Omulala n'alyoga agamba nti olugendo lubadde luwanvu naye Mukama akoze eki? Abadde naafe. Baganda bange mikwano gyange bw'ojjukira ebyo otegeera okusinza Katonda. N'ojjukira eyo gy'ovudde. Abamu batambudde bulungi kubanga oluusi baakulira wantu awali ssente mu bintu. N'okulira awo nga mu maka ga NRM agajjudde ssente nga bintu mwebiri bingi. Awo tolina story gy'osobola okwogera kuba everything might have been okay on your side. Kakati omusajja ono gwe tusomyeko ku makya bamuyise Kabaka Dawudi. Zita Ebyomumirembe, First Chronicles. Ebyomumirembe ekisooka. Kiba kisooka asooka. Katubikule essula ye-17. Ngenda kansaba owooluganda omwasomera olunya olw'16. Ebyomumirembe ekisooka. Ebyomumirembe ekisooka essula 17 olunyiriri lwa 16. Awo Dawudi kabaka n'ayingira n'atuula mu maaso ga Mukama n'ayogera nti, nze ani, Ayi Mukama Katonda, n'ennyumba yange kye ki gwe okuntuusa ne wano? Bebale. Dawudi kabaka n'ayingira n'atuula mu maaso ga Katonda n'ayogera nti, nze ani, Ayi Mukama Katonda, n'ennyumba yange kye ki
gw'okuntuusa ne wano. Dawudi yakuba ekifaananyi eyo gye yava. Bw'osoma Samwiri ekisooka essula y'e16 olaba nga kabaka nabbi bamutumye okukola ki? Okufuukako amafuta ku kabaka ono Dawudi. Naye bwe yatuuka mu maka ga Yese n'atuuka n'abuuza kitaawe wa Dawudi, agamba nti Mukama antumye okufuukako wano omwana wo amafuta okuba kabaka. Kati Yese n'ategeera nti obanga kabaka yono omusajja omulenzi omukulu. Ne bamuleeta. Kati n'agamba nedda omwoyo gwa Katonda tegumulonze, n'addayo. Owokubiri n'ajja n'agamba n'oyo si oyo. Owokusatu abaana be ne bagwayo, n'abuuza nti bano abaana bokka b'olina? N'agamba nedda waliyo akalala naye kagenze eri mu kulunda, kale mu kaleeti. Ne bakatumira ne kajja. Kasajja katunga kacaafu kakoowu ne katuuka mu maaso ga nabbi Samwiri. Ekitabo kigamba nti awo omwoyo wa Katonda n'akakunaabira n'agamba oyo gwenonze mufukeeko amafuta, ye kabaka wa Isirayiri. Kakati omusajja ono afuuse kabaka, avudde eri mu nsiko, kati ali mu lubiri. N'ajjuukira gye yava, kyava ayingira mu yeekaalu n'atuula mu maaso ga Katonda n'ayogera ebigambo ebyo nti awo Dawudi kabaka n'ayingira n'atuula mu maaso ga Mukama n'ayogera nti nzaani ayi Mukama Katonda, n'ennyumba yange kyeki, nze okuntuusa na wano. Fumitiriza gy'ovudde muganda wange. Bw'otegeera eyo gy'ovudde ofukamira wansi n'oweebaza Katonda. Nzaani gw'otambuziza olugendo luno? Waliyo bingi by'ojjuukira ofukamira n'oweebaza. Mukama byakuwadde bingi, byakuyisizaamu bingi. Abamu singa mwafa, singa twafa, bali kisa kya Katonda kye kituleseewo. COVID bwe yajja wano, ani yali amanyi nti tunaasigalawo? Did you know that you'll ever survive COVID-19? Ne tusiba emimwa, ne tutambula ng'abafu, n'owulira nti ono agenze, tewali kutambula. Abantu abamu batambuliranga mu buutu ez'emmotoka. Ava Mbale ayagala kujja Kampala naye nga bamuteeka mu buutu. Kati otuuka wano nga nzaani Mukama Katonda gwe wasobola okulekawo. N'ennyumba yange kyekiyinza okuntuusa na wano. Tubadde twogera ne bannaffe ab'okumakya nga fumiitiriza eyo gy'ovudde. You know the journey you have moved. Omanyi olugendo lw'otambudde. Taata agambye nti twava tuvudde wala. Ate abakadde abakulu bano balabyeko erigiimu n'erigiimu. Mukama byakuwadde bingi. Abazadde abali wano abawadde abaana. Wali ofukamiddeko mu maaso ga Katonda ne weebaza. Mukama weebala okumpa abaana bano. Ne weebaza Katonda olw'omwami oyo n'olw'omukyalo oyo. Ne weebaza Katonda olw'ennyumba eyo gy'olimu Mukama gy'akuwadde. Oba olowooza nti kubanga wali olina ssente walina okuzimba ennyumba eyo. Wali ofukamiddeko wansi n'oweebaza Katonda nga waliyo abantu abasula ku lubbalaza mu kibuga wano. Basula mu bukutiya, balya ku kasaasiro. G'olya emmere oluusi n'osuula n'okusuula endala n'osuula eri ku kasaasiro. Wali weebazizako Katonda ti Mukama weebale ompaade ku ssente, weebale okumpa ku ssente, weebale n'olw'omulimu gw'ompaadde. Nzaani Mukama Katonda
Bameka bali kunoonya emirimu nga tebalina. And the Lord has given you work. Mukama akuwadde omulimu. Oluusi n'otajjukira nti kibadde kisa kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Oyinza okulowooza nti magezi go sente zo kubanga bakutegekera bulungi. No, kisa kya Katonda. Kyovudde olina okujjukira eyo gye wavudde n'ofukamira wansi n'osinza. Omusajja ono n'ajjukira, nze okuva eri mu nsiko n'enzija wano kati nze ndi kabaka. Mwe Abaganda mumanyi ekitiibwa kabaka kyalina. Ife Abeebugisu bagezaako okuteekawo kabaka naye Abagisu bo bamanyi okusalibwa empalu. Bwe basala empala tafukamira muntu musajja yenna wansi. Abo beeyo. Omugamba nti waliyo Ssaabasajja omulala balowooza nti beekana. Omanyi ekitiibwa kabaka kyalina. Kati omusajja ono n'ajjukira gye yava, from grass to the palace. Mukama oluusi waliyo abantu bajja eri mu kasaasiro n'akuyooyoota n'akufuula omuntu, n'akuwa ekitiibwa, n'akuwa erinnya, n'akutuuza mu maaso ge n'oweerabira okumwebaza. Weebaze Katonda. Nze ani Mukama Katonda gwe wada abaana? Twalina omusajja embaala eyo yali yeeyita omukazi, bamuyitanga Suzaana nga musamize. Abakazi bagendanga eri nga banoonya abaana, n'akozesanga abakazi bangi. We yali agenda kufa ne bamuzuulanga musajja. Yalwala ne bamutwala mu ddwaliro okucekinga musajja. Naye nga abantu bangi batambula banoonya ki? Ddagala. Wali ababonyaabonye ku nsi nga banoonya emirimu. Ne bagenda wabasamize babawa emikisa. N'omusamize agaba omukisa. Omutunuulira n'olaba nga talina na mukisa na gumu. Naye ng'abantu bagendayo abawa omukisa. Ngamba abantu bano bategeera. Teyasoma naye ono asomye agendayo bamuwe ki? Omukisa. Weebaze Katonda ekyo kyoli. Nga kubanga wasomako n'otegeera ng'osobola okutambula ensi amawanga n'ova wano n'ogenda awalala. Si kwagala kwo, kisa kya Katonda. Kati awo kyova olina okujja mu maaso ga Katonda n'oyimirira mu maaso ga Katonda n'ogamba nze ani Mukama Katonda nze okuntuusa na wano. Ate yeyongeddeko n'agamba nti era ekigambo ekyo kyali kitono mu maaso go, ayi Katonda, naye oyongedde ku nnyumba y'omuddu wo olw'ebiro ebingi ebigenda okujja, era onkuzizza nnyo. Olwo Oluganda lutuufu. Onkuzizza nnyo ng'obukulu bw'omusajja ow'ekitiibwa ekinene bwe buli, ayi Mukama Katonda. Mukama akukuzizza. Njagala obalebala ebyo ti bwe mbalambala ebyo by'ompadde nze enfukamira wansi kusinze. Balabala ebyo byakuwadde n'olyoka ojja wano n'oweetoowaza mu maaso ga Katonda. Wali abayewo yaffe eyo oluusi Mukama bw'abawaako k'abawadde tebeetoowaza. Instead bazimba mu maaso ga Katonda. Badde mbuulira bano kumanya gamba nti mubuulizi gw'omanye ekkanisa eno gye yava. Nange tukwate bulungi. Ekkanisa eno nga twava wala. Omanyi gye twagijja. Gwe mujja kugenda muli awo. Nange mutukwate bulungi. Oyo mukristaayo ayogerera omuweereza. Kubanga yateekamu sente alaba nga alina sente. Naye ekitabo kitugamba byetukuwa byonna bivawa gy'oli. Tewali ky'olina nga kikyo. Byetukuwa biva gy'oli. Newankubadde nga biki? Byonna bibyo. N'olwekyo kiki ky'onoowa Katonda ogambe nti kino nkuwadde kino? Kubanga Katonda asobola okuggyako amagezi n'akugyamu obulamu n'osigala awo like a puppet. So we tujja mu maaso ga Katonda twetoowaze mu maaso ga Katonda.
mbagambye ewaffe eyo waliyo bano be bayita empagi. Empagi zino waliyo empagi kuba kati mwe mukulidde mu siti temulabangako ennyumba ez'ebisubi, mukulidde mu kibuga. Kati bw'ogamba nti waliyo empagi ezibeera eyo mu kyalo nga za miti, waliyo empagi ezimu nga zaalibwa ki enkuyege. Olaba empagi naye ng'enkuyege zaalya. Kati oyinza okuba omukristaayo mpagi naye nga waliibwa enkuyege, nga bagamba nti eyo mpagi. Ate kanisa endala bw'ogenda mugamba nti omusajja oyo n'omukyalo oyo n'omwami oyo abo empagi. Ate bw'oyogera weegendereza, kubanga bwe bakugaana omubuulizi tobeerawo. Waafe simanyi oba eno weebiri, saagala kumanya kuba nze nzirayo. Mukama yeebazibwe. Obanga weezirya empagi ezo eziringa enkuyege, njagala kugamba nti olinga si kintu mu maaso ga Katonda. Ezabbuli eya 3:9 yagamba nti tulinga ebisiikirize ebiyitawo. You are just a shadow, ekisiikirize kiyitawo. Kati naawe lwaki oluganda olutuufu okubwegulumbaza, luganda olutuufu kwegulumbaza. Lwaki wegulumbaza mu maaso ga Katonda? You need to be humble. Notegeera nti Mukama nzijje wala, Mukama byampaade bingi, ng'ofukamira mu maaso ge weebaza. Gwolowooza njagala olabelabe wali, kati ddayo ewaka, tambula otuuseeyo. Laba compound eyo, buli muntu alina compound efaanana nga yo. Wali abawadde mukisa okuvuga motoka, bw'oyingira ku steering n'otuula okwo n'otandika, olowooza it was your money or the grace of God. Bameka abatambula balina ssente naye nga baakolimirwa abamu, nga buli zaafuna ziyitawo buyisi. Nolwekyo olina okufuga weebale Katonda olw'emmotoka eno, weebale wali ayagala eggaali atambuza bigere, n'ow'eggaali alina okwebaza. Banzijukiza nti wali omusajja eyalaba omwavu ng'alya ku kasaasiro ewuwe, agamba ye Mukama weebale kubanga siri mwavu. Omwavu ng'alya ku kasaasiro naye n'alaba omulalu ng'ali bukunya, aga ye Mukama weebale wadde ndi mwavu siri mulalu ng'oyo. Omulalu yali awo ng'alaba ambulensi eyitawo n'omulwadde, Mukama weebale siri mulwadde wadde ndi mulalu. Kati omulwadde bw'atuuka mu ddwaliro n'alaba nga basindika ono afudde bamutwala mu mochari, te Mukama weebale siri mufu. Omufu yekka yatalina ekyokukola. If you are the late, you have nothing. Bayibuli egamba nti abafu tebaliiko kye bamanyi. Omufu yekka. Kati twebaza Katonda tetuli bafu. Mukama yeebazibwe. Ate Katonda atuleseewo bigambo bino sobola kubikyusa mu Luganda. We have a mission for a reason and for a season. Abaganda mukyuse ebyo. We have a mission for a season and for a reason. Omuganda ankyusize ebyo. Tulina ekigendererwa, tulina ensonga mu budde bwakyo. Ekigendererwa, ensonga mu budde bwakyo. Katonda bw'akulekawo olina ekigendererwa. You have a mission for a reason and for a season. Togenda kubeererawo emirembe n'emirembe. You are not going to be permanent on earth. Wadde waliyo be mulowooza nti tebagenda kuva mu Uganda, bagenda kuvaamu. It will be history. Mujja kuboogerangako nti twalina abasajja abazira nga bagenda. Bagenda kugenda. Tulina ekiseera kino. God has given us this time for a mission, for a season. I mean for a reason and a season. Munaffe Dawudi kyava agamba mu Zabbuli ey'ekikumi mu 3.
neyongera n'agamba ebigambo bino Zabbuli 103. Manyi ab'ekibuga tebasitula Bayibuli, basitula simu. Basitula simu, projekita nanka bwetabeerawo. Mugule Bayibuli. Amiina. Mugule Bayibuli. Wanga tebabagamba nga kambagambe. Twanze nzirayo wadde munyiigira temujja kundaba. Mala wano shubbaale. Webaze Mukama gwe emmeme yange. Dawudi n'agamba nti webaze Mukama gwe emmeme yange. N'ebyonna ebiri mu nda yange webaze Mukama. Webaze erinnya lye ettukuvu. N'ebyonna ebiri mu nda yange webaze Mukama. Wali otuddeko wansi n'ogamba Mukama weebala okumpa amaaso gano okulaba. N'olaba amaaso n'otambula n'ojja wano. Weebale Mukama olw'ebigere bino by'ompadde. Weebale olw'emikono olw'engalo zino ze wampa. Kubanga waliyo abantu abali eyo tebalina ebitundu bino. Weebale olw'omutima gw'ompadde. Weebale olw'omutwe gw'ompadde. Weebaze Katonda. Weebaze Katonda gwe emmeme yange n'ebyonna ebiri mu nda yange. Nagamba nti weebaze Mukama. Weebaze Mukama so teweerabira birungi bye byonna. Do not forget all his benefits. Teweerabira birungi bye byonna. Mukama bw'akuwa ebirungi weebaza. Ate mwe Abaganda mutusinga okwebaza kubanga ffe oyinza okukola ekintu omusajja n'akutunuulira just. Namwe tosobola kwebaza. Otegeera otya nti sineebaziiza. Nsiimye. Takugamba. That is a Mugisu man. Ajja kulya emmere atambule. Kristo weebaze. Gwagiguze. Bubali bwe bati kati obategeera tebeeguya abamu. Weebaze Mukama olw'ebirungi bye byonna. Njagala ofumiitirize ng'amaliriza. Mukama akuggyeewa. Kati oliwa. Akuwaddeko waliyo gy'osomyeko n'otuuka awantu. Kozesa obusomi obwo okuyamba kanisa. Si kukozesa obusomi obwo okulwanyisa kanisa. Waliyo abakozesa obusomi n'essente okulwanyisa kanisa. Nti olowooza siika tetujja bajja kubukola. Katusirika ojja kulaba. Waliyo obukundi abamu simanyi eno dizi na Mirembe ze Mighty Diocese. Ze njogera ku village diocese eyange. Obukundi n'obeera mu kanisa you have factions. Bano baba mubuulizi, bano baba mwawule, bano baba mukubiriza w'Abakristaayo, bano baba MU. Mugenda wa? N'olyoka oyimba nti tuli mu olugenda mu ggulu. Eggulu ki eryo ery'abantu ab'essalamu? Ogenda kufa. Jjukira gye wava ofukamire mu maaso ga Katonda. Ti Mukama weebale wanzijja wala. Nali mwavu n'ompaako ku ssente. Nali sisomye n'onsomesa. Nali sirina nnyumba n'ompa ennyumba. Nali sirina mukyala n'ompa omukyala. Wali abawasiza abaami banange gwe weebaze Katonda olw'omukyala. Wali abafumbiddwa abakyala banangwe gwe weebaze Katonda yakuwa omwami. Ate ffe ewaffe eyo bw'abawa omwami nga babayite amaanyi amala nti wampa lumbe luno lumbe lwereere luno. Kubanga omusajja mutamiivu, mubbi, taleeta kintu waka. Tibanange bafumbirwa ku bantu, nze neefumbirwa ku nsolo. Ate abamu bayinza kubeera nga nsolo kubanga banywa tayiga si nsolo. Bw'onywa tayiga omutima gw'ensolo gukubeeramu. Waliyo bino ebimu byonna bye banywa ebyo ebikambwe ensolo. Predator mulabye ensolo kweri. Biki ebirala? Mpologoma. Olaba omusajja ayingira waka nga mukambwe. Abantu abaawano baliwa ayita mukyala w'omu bantu. Abaana bonna ne balyoka beekweka ne gamba
omusajja aze tebakyakuyita kitaabwe omusajja wuyo ayingidde we balaba motoka eyingira olaba obwana banange ndabye wano mu James shuka ekweseda kubanga empologoma eyingiddewo era n'emukwano n'abaana baamu omulyoke mubajjemu ekintu eno generation si yeyamweri ey'enkaaga tebaagala na kuwulira bino bye mubagamba nti 1964 mubale ebyo tebabisobo tebabyogera. This is 2024 balina ensi yonna mu maaso mu mikono gyabwe mu smartphone ensi yonna eri okwo kati mwe mubagamba ni 64 mubamalira n'ebiseera tula nabo you speak to them. Webaze Katonda, you bless your children. Timukama webala okumpa abaana ba. Nkulabamo musawo, kulabamo dokita, kulabamo engineer, kulabamo abagisu bavuma buvumi, laba embweno, laba embize. Ng'otegeera nti embwe yazaala embwe. Amina. Embize esaala ki? Yes, kati bw'ovuma omwana wo nti laba gasi ono, gwe gasi ayafulumya gasi ono. You must thank God olw'abaana bw'otegeera ekyo ojja kwebaza Katonda abaana bo bafune ki omukisa. Musajja n'agamba toweerabira birungi bye byonna, asonyiwa endwadde zo, awonya, asaasira Mukama oyo. Amiina. Kati bw'ova wano ku nsi ne bakuziika tuziisa abantu abakulu n'abaki abato ab'essente n'abatalina essente. Nolaba ne Zabbuli egamba nti obugagga bwabwe ne babulekera abalamu. Kati gwe wali weewaana ki? Obugagga bwabwe bafa ne bakola ki? So tamanya agenda kubukwata. Kano akavubuka akabadde n'essimu yo nga muli mu ddwaliro ne kagitere essimu ya taata omugenzi eri ekole ki? Ko kamanyi nti agenze eno yange. Abadde naki ng'olaba kuba tetulina kye tulina obireka ne bakugira ewaffe bakugirako ddala engalo lemu okukwata ekintu bakuteekayo ne batandika okwogera ebigambo nti ale muyiteko magazini ono atuweko ekigambo tufiiriddwa nnyo omukyalo ono kale abadde ayamba nnyo ekkanisa naye Mukama amuwa ekiwumulo eky'emirembe oyo n'akikugabira ekiwumulo. Wa LC oba omusajja ono yampagira nnyo nga nkuva kampeyini nfiiriddwa akaluulu naye Mukama amuwa ekiwumulo ne bakugabira ebiwumulo. Ani omulala omukulu w'abakristaayo n'ajja musajja ono abadde empagi nnyo mu kanisa yaffe era bwe nga tulongoosa ekkanisa yatuwaayo $5,000,000. Kale sirina na bigambo. Naye ng'omuntu agenda kufa musajja mwenzi mutamiivu teboogerako ebyo. Katujjukire gye twava. Ojjukire eyo ojja kufukamira Katonda wange webale wanzijja wano ne weewombeeka mu maaso ga Katonda. Kyokka ekyo bwe jjukira abamu tetujjukira n'abali mu ofiisi mu Uganda eno tebajjukira kyebava abamu batuvuga obubi kyebava babbye sente za Uganda tebajjukira gye baava. Nolaba abantu nga bafa kubanga wali alidde sente. No, jjukira. Mukama weebala omupaade obwa minisita nzaani, weebala omupaade officer nzaani. And you serve the nation with diligence. Amen. Tunaayogera tunaabimalayo. Kyoba ajja kwongererako awo.
webaze gwe mmeme yange webaze mwoyo gwange lw'ekitiibwa ky'ekingi ennyo katugende n'oluyimba olwo nga bwe tufukamira okwebaza Katonda